Mu episode yaffe ey'okubiri nkomyewo n'ebintu ebirala 10 byenjagala obiwe nnyo obudde. Weewala okumanyiira abantu n'okumanyiira. Weewala obutakuwa kitiibwa ate naawe weewale okuwa obutawa kitiibwa bantu balala. Embeera nga zino bw'ozeetwaliramu diplomatically olinako w'ogenda okutuula. Omuntu ne bw'aba abantu bamanyiira mu nsi muno ne bw'akulaba nga ku bino naawe ogenda mpola. Abantu abasinga tajja nnyo ne bw'aba wa kitiibwa atya. Ne bw'olisinkana omuntu ng'alina buli kimu ng'akusinga buli kimu. Bw'ali kulaba nga embeera zo ze zino ajja kusala ku muliro. Ekisookera ddala yiga okuwa ekitiibwa buli ndowooza ya muntu ne bw'oba tokkiriziganya naye. Omuntu ne bw'ayogera ekintu ne bw'oba tookikole, kkiriza ogende omale okola ebibyo kubanga tolina kyovaako. Okuwakanya omuntu n'omugamba ekigambo nedda kiri rude. Osawundinga bulala. Oyinza okuddamu omuntu ekigambo kubanga tokkiriziganya na byayogera ne muvaawo abavubuka n'ofundikira ng'ebifuba bibabugumye nga mwekubye eŋŋuumi ng'oba nga bakuvumye mu public ate muli mu bantu olw'oswadde nenga okugamba bugambye kale n'omala n'okola ekiya kale wali badde okola bw'oti kale n'omala n'okola gwe kyosuubira. Omuntu ne bwakuwabula nga tewaali kitutte nga kikulu bingi nti muntu mukulu agamba kkiriza omala okola ebibyo tekirina kye kikuggyako. Weewala ogenda mu ntalo n'abantu. Namba 2, weewala nnyo okwefuga emboozi ne baba bye banyumyako gwe abisinga obitegeera. Wa ekitiibwa buli muntu agenda okwogera era kkiriza buli muntu anyumye kyasobola. Buli muntu bw'otula n'abantu abasukka mu omu buli omu muleka awo endowooza ye. Wa ekitiibwa biri bye boogera. Teweefuga mboozi. Kirina engeri gye kikulabisaamu. Teweefuula nnyo mumanyi. Sirika abantu bw'oba mumanyi era baba bamanyi nti gundi oyo mugezi. Leka amagezi tebageewaana. Linda bakuwaane buwaanyi. Namba 3. Tobuuzanga bibuuzo biri personal mu public. Abantu abasinga omuntu asobola okujja n'akunyumizaako nnyina akataka kange naguze eno. Nnyina wanagundi oba nakoze ekyo ne woba mumanyi nnyo. Bwe mutuuka mu bantu muli mu bantu ye bannaye akataka ku kewagula eri tebigatta olabika ng'ow'olugambo. Omuntu ate n'okugamba ekyama kye kuba oba wa mumwa. Ebibuuzo ebyo ebiri personal tebabibuuza mu lujjudde. Ate tobibuuza na muntu gw'otamanyi nnyo. Ate tonyumya bintu biri personal era na muntu gw'otamanyi nnyo. Omuntu olina okuba ng'omumanyi ekiwera okusobola omunyumiza emboozi ye kwatako ewuwo ewaka na buli kimu ky'oba odiringa nakyo. Weewala ensobi eno. Namba 4. Bw'obanka olina ekintu ky'otadde mu kamwa nja kwegayirira naddala ng'oli mu bantu. Nkusaba busabi. Bw'abaawo ekinyumizibwa bw'oba tosobola kukwata ku mumwa bw'oti tobaako ky'onyumya. Kibi nnyo okulaga emmere mu bantu. Munnaye olabika ng'omusiru ne woba wasoma otya. Diguli ebitiibwa bisinga tebiva mu kusoma, biva mu nneeyisa. Obugunjufu bwo bulabikira nnyo mu mpisa zo okusinga kana akakofiira ke bakutikkira ku mutwe. Ekirala, weewala okusokoola amannyo mu bantu. Ddako ebbali. Bw'oba tosobodde kudda bbali nga tolina wodda, tekawo omukono. Amannyo gatakulire muli. Kya bupumbaavu nnyo okusokoola amannyo bw'oti nga buli muntu akulaba. Zino empisa abamu abazadde tebazibagamba naye ng'ozeetaaga ozimanya modern era omuvubuka omuntu omulembe ogukulaakulanyeeko okusokoola amannyo mu bantu nga buli muntu akulaba n'otandika okugira oti kya bupumbaavu. Ekirala, ensonga yonna gy'oyogera ng'ekwetaagisa okuleekaana. Oba oli mu lujjudde, oba oli wekka, oba oli n'abantu abalala, buli kye weetaaga okwogera naye nga kikwetaagisa okyogera ng'eddoboozi lisukka ku bantu ababiri abaliraanye mmwe. Kitegeeza bwe mba ntudde naawe wano naye nga kyeneetaaga okwogera omuntu ali wali eri mita 5 alina okkiwulira. Nja kusaba osooka osirikemukko. Si buli okuleekaana ennyo tekutegeeza nti by'oyogera bituufu, ate tekutegeeza kusinga. Weewala okuleekaana mu bantu ne woba oyogera n'omuntu nga olaga obutali bumativu bamuyomba. Beera mukkakkamu mu nnyomba yo. Kya buswavu era kya bupumbaavu nnyo okuddira mu bantu abangi n'oyogera ng'oleekaana mu lujjudde ne woba oyogera na muntu oba oyomba oba okola ki
Okulekana sikwe kusinga era nsobola okugamba pointi zange mpola mpola ne kusonseka ebigambo awo nga tuli babiri nga sireekaana. Okuleekaana kikolwa kya butali bugunjufu. Ekirala, bwaba kuyise wantu wonna pate oba mu mukwano gwe yafu invite oba kabaga oba ki, ne bwoba nga gwe omu ku baategese, ne bwoba naye nga wayitiddwa nga si wammwe nti wogenda okusula, tobeerawo ennyo. Beerawo ko ky'obeddewo ekisaanidde ku pate yadde ya mukwano gwo best friend, beerawo ekisaanidde omala ogendeko ewammwe. Tobeerawo ne bakutegula n'entebe. Abantu ebiseera ebisinga obeera mu kifo n'olwawo nnyo ebizibu ebikusanga. Buli muntu ogamba luno oluwalo lwadde lwetawulawo, omuntu n'akwetamwa. Weewale nnyo embeera eyo. Beerawokko, genda. Ekyokubiri, bw'aba akuyise weewale nnyo okwetawula. Bw'ogenda ewantu nti ngenze wano, situka n'ebintu byo byonna manya ki kye weetaaga okusooka ky'ogenza okunonaawo. Byonna bipaakinga omulundi gumu ojje. Weewale nnyo okutawukatawuka. Ekirala, waliwo akagambo ke bayita thank you ne please. Obugambo buno bukulu nnyo. Ne gw'osaba ekintu ne woba omusinga, mbadde nsaba kumpeerezaako, okusaba okuweebwa n'okwebaza wadde osobola okugula emmere ewaka n'ogiteekawo. Naye si gwe yagifumbye mwebazeeko. Kubanga naye wadde gwabigula naye tosobola byefumbira, naye ayita mu hard time obiteekateeka obisange nga biyidde. Tolowooza n'olunaku n'olumu olw'okuba nti emmere gwagigula ewaka gwaguze amanda gwaguze eki, omukazi olw'okuba afumbye bufumbi mbu tosobola kumwebazaako. Omuntu eyakutegekedde ekintu kyonna mwebazeeko ne bwekaba katini. Thank you. Yiga okusaba. Mbadde nsaba ompeererezeeko omwami oyo, mbadde nsaba kumpitirako ku mukyalo oyo. Tekirina kye kikuggyako okusaba. Akagambo please kanene nnyo wadde okalaba nga akatini. Ne thank you kiyina compensation gye kiwa omuntu akoledde ekirungi. Ebirala ebibiri bye njagala okusembyayo, bw'obeera n'abantu ab'obuvunaanyizibwa naddala nga mutudde nga oggyeko bino by'okugamba nti mikwano gyange tuli nnyo ba friends tuli comfortable, nja kusaba bw'otula n'abantu ab'obuvunaanyizibwa weewale okukeberakebera essimu. Si kya bugunjufu. Si mu mbeera nazo oli yakuyise mwamiitinze otudde wano naye buli ssaawa omukono guli ku ssimu, kitegeeza bali tebalina makulu. Bw'oba oyagala kubeera na ssimu yo situka woogende obeere n'essimu y'abantu obaleke. Oluusi bye banyumya tobiwulira. Kya buswavu nnyo era kya butali bugunjufu omuntu okubeera nga wanyumya naawe emboozi ng'ekutwaliramu naye nga gw'oli ku ssimu yo. Kitegeeza byanyumya tebirina ki makulu. Abantu abalala bakkubamu ebituli. Naye oba oli wakitiibwa otya kasita otuuka ewantu, banno banyumya oli ku ssimu bayigira conversation yawamu ebagatta. Obwo obudde omubeera mwenna beerawokko eddakiika nti oba 3 bagambe bannaye nnyinako wengenda okugendako, mbadde mbasaba mbaleke ogenda okwataganya essimu yo. Kikulu nnyo. Nekisemberayo ddala, bw'omanyanga nti abantu b'oli nabo tobamanyi, bw'omanyanga nti abantu be mu miitinze nabo gwe mulundi ogusoose obasinkana, togezaako bintu bipya. Bw'oba ogezaako ebintu ebipya oba mmerenge eyo oba ki oba mwenge, bigerezeeko ewammwe, bigule babikupaakingire, genda nabyo ewaka, bigerezeeko eyo olabe negative reaction yaabyo. Bwe biba biyina ekizibu kye bikutuusaako kijja kusanga waka. Genda out n'otumya ebintu by'otasobola wakabiteeka mu ttama ne bidda n'oswaluka. Weewalenga nnyo okuswaza, weewalenga nnyo okuswala, weewala ebintu ebiswaza. Beera bulungi, nkwagala nnyo.